Ekivulu David Lutalo yafunye okusomoozebwa okw'amaanyi naddala ku konsati ye, naye ate n'amaliriza nga Mukama Katonda amuteereddemu omukisa n'aswaza ababuyabuya bonna abadde baagala okumukkakkanya. Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine yayimba oluyimba n'agamba nti obululu tebutwawula. Luno oluyimba lwali lwa makulu nnyo. Kyagulanyi Ssentamu ataddewo nnyo embeera ya diversion y'abantu okukyawa abatawagira NUP. Ekyo nno kyabulabe nnyo era si kyabugunjufu. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ataddewo ki? Ataddewo bakita diversion, ataddewo embeera y'obukyayi nze gye ndowooza nti si nnungi. David Lutalo ng'omuntu alina family, alina abantu balabirira. Bw'okira ku makya n'ogamba omuntu atawagira NUP temumuwagira, ekyo si kya bugunjufu. Oba ofaananye dikiteeta gw'ogamba President Museveni gw'oyagala okuggyawo. Tosobola kulaba muntu n'ogamba nti buli muntu asobola okuwagira, tekiriiyo. N'abantu abakyasinza okuwagirwa mu byafaayo by'ensi eno bamuyita Yesu Kristo ne Nabbi Muhammad, naye nabo bennyini baabawakanya. Kakati gwe Kyagulanyi gw'obeera ani? Omusajja bannayuganda kyesinga okubamanyako nti tebabategeerera, era olunaku lwa jjo abantu mwakirabye nti bannayuganda beetegerera. David Lutalo teriyo buli music, buli sekita yonna neebaako omuntu aduumira mu music industry. Okuva n'olwaliro mu music industry ffe twateekawo embeera y'oyo tawagira NUP Kyagulanyi temumuwagira mu mukuba ebikongoliro. Ekyo ffe twakitandika. Mwakola mutya? Abitex ne Bajjo nga nze nkyawagira Kyagulanyi ng'omuntu. Nze siriwe NRM nempagira change, njagala change oba ejja etya oba ejja etya. Mu luli nga nkyalowooza nti Kyagulanyi asobola okuggyako Museveni, nawagira nnyo Kyagulanyi nga buli kyonna kyonna buli awalana Kyagulanyi muwalana. Nga ndowooza Kyagulanyi agenda kuleeta change, agenda kuggyako Museveni. Nga buli muntu yenna yenna twasookera ku Bebe Cool Erugogo ne tumugamba tojja kuyimba ku stage, kusaasira bafulu figa ebikongoliro nga byebagoba ku stage. Eyo campaign ffe twagitandika. Kakati mu music industry twagenda okulaba nga ekigambo ekituufu si kya bugunjufu. Omuntu waddemba okuwagira kyayagala. Oba oli awagira NUP muleke awagira NUP, jangu oyogere ensonga bannayuganda basalewo. Oba oli awagira NRM muleke awagira NRM. Naye effujjo ly'okumukuba ebikongoliro okumugoba ku stage ng'alina abaana abakayina ne family, ekyo twagenda okukiraba nga si kirungi. Kyatandikira ndooza ku Big Eye. Yali Bebe Cool. Bebe Cool. Kyatandikira ku Bebe Cool, yali Lugogo bawa. Yali Lugogo. Nayimirira ku stage ne mbagamba omuntu yenna ng'agambye nti Kyagulanyi tebamukuba yeekoza. Ne tuduumira. Music industry. Mutandika fitina ya Abitex. Ffe twaleeta ebyobufuzi biri eby'omutawaana mu ndongo. Ebizibu ennyo ate era ffe twabijjeemu. Mpulira. Ne ngamba bagamba Abitex ne Bajjo ffe tulagira mu music industry nga naye essaawa zino baakyalinamuko kutwanye tulagira. Togamba nti nga baakyalinamu otwanye akyalina amaanyi agalagira. Tugende mpolampola. Togamba nti twanye. Nsirike oyogere bengamba. Nedda mukama wange tugende nga bekiri nti Abitex ne Bajjo betwogera mu ndongo kigambo kyaffe kisembayo. Oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira. Ffe twaleeta ebyobufuzi mu ndongo eby'effitina ne twagenda okulaba nga bikosa ba artist ne talenti zaabwe zifa. Balina family, balina abaana, ne twekuba mu mutima ekintu kivaako. Leka ebyobufuzi leka Balama atule wala ayogere NRM ye, Abitex leka atule wano njogere opposition yange eri eggwanga lye twagala nga bw'olaba Kenya ne Tanzania. Abitex okutuula ne Balamu tekitegeeza kuba nti nfuuse wa NRM. Kugamba si Lutalo. Naye nkola emu mwagireeta Abitex. Ogamba nti omuntu wagenda egindi abaalidde. Wadde n'abaalidde. Kati omulembe gugenda gukyuka. Kyovula ne propaganda takyakola. Essaawa zino omuntu waddemba okuwagira ekintu kye kyayagala. Omukulu Bobiwine yalagidde abantu bagende mu 10 years of Kabako. Okubuukabuuka kwa Kabako. Yalagidde ku Kalende Makindi. Mpulira. Abitex nendagira abantu bagende ku Kalenda. Bannayuganda tebabalagira beesalirawo. Nze napostinze David Lutalo. Topostinze Kabako. Kabako sampostinze olw'ensonga nti principal
badde bajja kutuvuma nga bagamba mubuukira onoonya kamubaka yonti bigambo byabuyabuya ffe ne tugamba nti bannange tetubalagira naye nze tugamba nti tugezi wa David Lutalo myaka 15 ekintu kye bayita Serena tekyepankirangako obulamu bwo bwonna abantu abatudde wansi tables abadde table 75 tables 75 buli table yadde ya millions 3 naye nga wali abakabakaba ne baba bakubira ekitundu waggulu bali mu kuzimbayo nga tebakkirizayo bantu ate bwe otunda tiketi balina omuwendo gwe bakuwa Serena sina kivuntu ojja kukola by'oyagala basobola okukuba penalty ekibonerezo ng'otaddemu abantu abasukka n'osasula millions 45 nga penalty nga kibonerezo David Lutalo show ye yabadde 85%. Turn up nkubuulira concert emu esobola okumalawo kaliya y'omuyimbi n'osiitaano okumala emyaka 10 n'otaddangu 85%. Where is the 15%? 15% yalazeewo eno efiseeyo sound turn up kyekisinga obukulu abantu okujja kyekikulu yebeera kubeera betuyita era eyo sheba kumusala David Lutalo babanga badde agula minimum David Lutalo y'omu ku basinga okutunda sente nnyingi ku mbaga watu olina millions 87 tomuleeta tomukombako mu bivulu abiramu y'omu ku basinga okutunda sente nnyingi abadde agenda kusalika adde ku million emu ekitundu kaliya ye badde esobola okugwawo olw'ensonga wabaddewo abadde baagala kibeere Mukama Katonda bannayuganda ne bagamba nedda ne Lutalo waffe abantu ne bamulaba bulungi nnyo oŋŋambye 15 yalaze luddawa David Lutalo sound nagiwadde 85%. Okwambala David Lutalo nakuwadde 80%. Olw'ensonga ayambadde bulungi nnyo naye oluvannyuma byadde ajjako ene 15 n'asigala mu busirivuleesi omusalankwawa awo ne musala percentage eyo ya 20. Abayimbi abamuyimbiddeko David Lutalo bayimbye bulungi nnyo. Dr. Idaman ya performance bulungi nnyo. Dr. Idaman ya performance bulungi. Eddie Kenzo yabadde massive. Rema yabadde mulungi naye. Kasajja kalina amaanyi. Kenzo kayimusiza ate Idaman. Nadde simanyi nti ate akyayina mu. Yayina. Akyata performing la live. Eddie Kenzo ya performance bulungi nnyo. Lema namakula gabo manyi amaanyi agayina. Ajja ne bamwaniriza naye ate n'atuuka ku stage ate n'avumbeera muko. Lema namakula yavumbeddemukko. Eddie Kenzo namuwadde 85% ne Dr. Idaman 80%. Lema namakula namuwadde 45%. Ani yayimbyawo mulala awo? Oyigunja okusembyayo. Ani yayimbyawo omulala? Ani yayimbyawo abalala babadde awo? Jasmine namuwadde 35. Uwire Mukaabya namuwadde 40. Ani Kazibe Kapo namuwadde 45. Abayimbi lwaki munsaze percentage? Dr. ni David Lutalo nkimanyi kino tiwakikoze. Tuwakikoze mutima mubi, wakikoze mutima gwakwagaliza. Tusobola kulaba audience ya Serena. Abantu bazze basasudde millions zaabwe 3. Bali eri bantu bali bakyala bali myaka 4, 5, 6. Baleetera omuyayuga Gloria Boy ku stage eri yale. Abantu batudde abayimbi bayimba. Serena noleeta omuyayuga ne gukunamira abantu. Bakazi babadde maaso ne bafuluma. Abe omuntu oba tumwagalaga omushawa ate agenda empolampola kati kambabulire mwena abagenda mu Serena bw'ogenda mu Serena oba ogenze kuyimbira abantu batetera kugenda mu bivulu tebagamba corporate people that is corporate world olina okubaleetera abantu nga bamanyi kuyimba live ofuna balina okuyimba nga bayimba live bajawa David Lutalo wankoze bubi nnyo n'otamudu yange yonna abantu batudde tuleetera omuyayo ku stage ne gukunamira abantu n'amabina binamba
mabira si mabi bwatyo show ya David Lutalo beyawedde Okay. Manyiwadde 85% 15 eno tubuulire lwaki tewagigiwadde 15 yabaddemu obuntuntu obwo okuleeta abantu abatasaanidde Okay. kuyingira mu Serena. Abitex awe nyini tulaba principal ya postinze eri ewa Kabako njagala tugendeyoko 10 years of Kabako sheno yateekebwa kulwanyisa Lutalo oba because eno bagiyita 15 years of David Lutalo eri bagiyita 10 years of Kabako kyekyali mabega wa sheno eya Kabako. Okay, mpozi n'ekirala mwebale nnyo abawagidde abawagira mu music waffe weeka. Byobufuzi bino bibadde bitaataganya talenti z'abayimbi beeka mbadde mbasaba siina buyinza bubalagira muwagira abaana bammwe abeeka kubanga baleeta ssente ate ziddamu mmwe ababoda bavuga abantu sente ziddamu ene Kabako yabadde weeka sente bezagenze abantu b'emukono ate mwamulaze nti ate amanyi David Lutalo asobola okuleeta omusaayi mu bantu eri wansi ku ground akuleeta omusaayi mukono kyabadde massive nnyo mwebale nnyo ababadde balowooza nti musobola okuyima ebweru wammwe eyo okuyimirira ebweru nemulagira mbulagira ani yani akugamba nti bemwogera bawulira bannayuganda tebabategeera betegeera mwebale nnyo bannayuganda abakoze ekituufu. Tugenze ku David ku mwami Kabako 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako kitandikiriwa and kakati nze sirisi ninzo ogamba nti okubuukabuuka he's an artist ate ekirala nti style ya kubuukabuuka ekitali kikyamu naye gwe olaga ate nti ate akati kyenjagala okugamba abantu osobola okuloga omuntu atuusiza okufa ne weewaana n'ogamba omusawo naakola n'ekirala ebijanjaalo n'oba obifumbira omwaka tebifuuka bifi bya nkoko. Kabako neewuunya abantu abalowoozezza nti yabadde asobola okufuna abantu abasinga baba abaddeyo. mpulira Principle okulagira nagaye bannayuganda betegerera okulagira abantu okugenda awantu ne bagenda basangibwa babadde bakugenda kubanga bw'otunulira principle bintu byazza alagira abantu ne bamugamba ssebo twekemu Kamenyo yalagira Kamenyo emukono abantu tebalabika n'alagira kuyanga mulo ne drop n'agikola tebalabika n'alagira kuzex birangirangi tebalabika n'akola ekintu kyekimu ku Kabako era abantu bagambye nti David Lutalo tagenda kufuna abantu amaanyi g'abantu gagenda kubeera kalenda mu 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako. Kabako nno nze musajja mwagala nnyo olw'ensonga nti yekkiririzaamu abantu bensinga okwagala abekkiririzaamu be bano wammanga njagala nnyo omwami gwe bayita Kabako njagala nnyo omwami gwe bayita Big Eye njagala nnyo omukyala gwe bayita Nambala ofuna bulungi Nambala Amelia Nambala nti baagala nnyo ekintu kye bakola ajja ku stage n'agamba ffe abayimbi ngenda kubakuba omuziki naye nga bw'ogattagatta talenti nga talenti ogiraba mbadde simanyi gy'olaga mukulu mbadde manyi osiima zikira emirimu gye bakola. Njagala nnyo abantu abekkiririzaamu omwami Kabako kukola 10 years of okubuukabuuka kwa Kabako kyekintu kibagamba nti omuntu yekkiririzaamu. Show ya omukulu Kabako yafunye abantu bameka abantu be yafunye yafunye abantu 607 ne kale katumuwe kinene nnyo abantu 10 naye kyasinze kumalamu amaanyi bibana bayima ebweru ne bagamba amaanyi g'abantu mugende muwagira abaana baffe omuntu waffe Kabako omukulu ne yeekwatiramu n'agamba nze kennyini Bobiwine ekintu mwenkiri mwendi mu kintu kakati kisimanyi oba amasanyalaze gayise ku military barracks y'emakindi ne bagakwatira awo amasanyalaze tegasobodde kutuuka wa Kabako kyabadde kyannaku nnyo naye nga atuyozaayoza Kabako kyeyafunyewo tugende n'ekyo kyeyafunye kale okusinziira ku maanyi ga Kabako nga bw'ogambye okubuukabuuka n'ebirala abantu 1000 b'omuwadde tolaba nti yakoze nnyo kyabadde kinene
of course Kabako talina luyimba ssaawa zino lutambula lwalina bano 10 that was enough for him. Kyenjala ogamba abantu mwejjeemu ebintu bimulowooza nti principal ajja kunteerayo post. Kyenjala okugamba obanga toyina kyogenda kuteeka ku meeza tokola. Era abantu abagenda mu bivulu ne bawooza principal abatumidde oyo gasiya waabwe bamuveeko bakole music. Kakati njambuulire Kabako mukwano gwange era mu bivulu byange entertainer mulungi era tubadde tuze tumupangisa era tujja kuseera tumupangisa oteekayo show abantu badde ogenda kuba waaki nemulowooza abantu beena byakukola bagenda kubeeraawo nti bali ayido omuntu ajja nga amanyi alina kyagenda okulaba kyogenda okuteeka ku meeza era mmwe aba NUP mbabuulira mwenna abawagizi ba NUP okuwagira NUP si musango kuba tewali yansinze kuwagira Kyagulanyi ng'omuntu n'ebivuli byonna ebimufudde nze ndi wasitwaga ate siriwagira NRM kyo nkikubuulira naye Bobiwine yanimba nnyo eyanimba ennyo yali muzibira ebintu bingi kati neŋŋamba sigenda kuddamu kumupolomootinga Kabako yabadde Kabako yadde ayita abantu ng'agenda bakolera ki mbuulira kuyimba ki nnyimba gyeziri kyogaba buli muntu ayimba asobola okuyita abantu abayimbire naye era yafunye abantu biwadde ova awaka anti n'abataano omuntu akyasinza okukola wano show ne floppinga baali bamuyita Lagadi ne Megadi akaze nani ne Megadi ku Afrika n'abantu bo baali 6-7 nabo be baali bantu ng'ojjeko bano abategeka ebbali agambye tewaliwo omuntu ategeka Kivulu atafuna abantu naye ofunye bameka ofunye abajamu bateeka baali bagiyita batya waliwo yategeka Ekivulu nakiyita akaze yali kaze abantu bagamba tetugenda kugenda eyo Kivulu baali bagenze gyaffe oba baali 12 gubateekateeka obaje oli mutezitezi agandi kyenyera okugamba tewali muntu ategeka Kivulu n'atafuna bantu naye ofunye bameka kale wetukomawo tugenda banga tulaba ebintu bingi nnyo ebijja ogenda kumbuulira abantu bagambye David Lutalo naye teyafunye bantu era ne bagamba nti eno yabadde Kiseka effect Kiseka omumanyi blogger ne Lumbuye effect tugenda banga tukomawo tubuulire waliwo effect gye walabyewo side zaawo kale kajobslot kano nyagalanga kuwe abalungi kewe bali nnyo bali mwena messages nzira bazitambula wano mwe bali nnyo kubanga tutambula Mr. Kadima obweda tulinze Abitex tuleetedde kyo olwaleero ndoza kiki akikomwagasa olembe nabweru kwali praise kwa kale mwena mwe bala bagiriko Bit FM muli bangi nnyo sobola oweereza ka message ku WhatsApp nembera nga ndaba erinnya limwe n'abatumbudde ku 0752 ku dakiika omwenda zino Abitex nkwade dakiika nga 3 njagala ensonga gye tukuba yevaawo obeere obutafuna bw'abantu bwa David Lutalo nga bwe bakinnyonnyola yabadde effect y'abano ba blogger bakiseka balumbuye obadde otoli bulungi ndi bulungi amuke uwa watafunye bantu bangambye abantu bagamba nti abantu David Lutalo batera okufuna nga bwe bamumanyi bagamba nti this time round tebabadde bangi atera kufuna bameka nga kuno tiyabafunye simanyi kakati njagadde kubuuza bibuuzo biriwo kyenjala okugamba bitubanga tuwogera waliwo abantu bonga okuboogerako kwe kufuna kwabwe erimbakama baabwe nti olaba Abitex yanjogeddeko olwo abantu ng'ekigambo ekituufu tebasaana kwogerwako abantu abatakyasaana kwogerwako nga oyo mubuyabuya Lumbuye ne ttiimu ye benjogera mubuyabuya Lumbuye ne ttiimu ye mba ntegeeza abo bonna bakiseka ne kasasiro n'abategeera nga ye saanya okukozesa olulimi luvuma mu nsonyi bekinyizizza omusajja gwe bayita Lumbuye omubuyabuya Lumbuye olunaku lwe yagwa lunaku lwe yagamba nti ngenda kuva ku internet njeno musale yafa n'akyogera mundi sigumu seebiri seesatu seena musale omuyeekero oyo tiyavaayo ku papa bannange gyendi sifanga bagamba ne mukulu we yamukubira n'agamba vaayo bantu bagambe nti gy'oli n'abagamba oyo yaani anzijayo n'akyogerera ebbanga n'agamba nja kuva ku internet babanga musale gy'ali mulamu yafadda sajja oyo atalina matuku ku mutwe bannayuganda abasirusiru be n'ababuyabuya be ne bagamba kyekyo tica Lumbuye omusajja gwe bayita musale n'aviirayo mu budde bwe obutuufu yalina ku mukolo gwa muwala we nzijukira
omubuyabuya lumbuye n'ababuyabuya babamugoberera ne bagamba nti oyo roboti si sali musale omutuufu yafa sali musale omutuufu yafa mugamba katonda lwaki ontuusiza mu mulembe guno gulimu abantu nga omusajja ababuyabuya be ne bagamba kyekyo nange mulabye entambula gyatambula oyo si sali musale amazima ga katonda omusajja ne basigala nga bagoberera ekibuyabuya kirumbuye ekyo sali musale n'akomawo n'alabikira ku mikolo egy'enjawulo naffe twaliyo mu meeting y'abapromota ne tutuula naye mwatula na roboti niŋŋamba tuba tuugana roboti oba si yeye wani musunyeeko sali musale gyali mulamu bulungi naye ababuyabuya bwe nkugamba ne basigala nga bakyamugoberera ate bo abantu balowooza mbu abyogera tabimanyi nja kubuulira lwaki abyogera n'akeera ku makya omubuyabuya lumbuye n'agamba n'alaba omusajja gwe bayita tikyampamire n'abagamba pulezidenti Museveni yabadde nakivubo ng'alambula ekisaawe n'omukono gwe mwagulabye nga bagukola yabadde pulezidenti Museveni twakulabye era ne tukutegeera omubuyabuya lumbuye ababuyabuya bino bagamba kyekyo ticya ddala yoyo sityadde ticya family yabadde pulezidenti Museveni abantu ne basigala nga bagoberera ekisajja ekyo kaakati ekisajja kibayita lumbuye ne kivaayo ne kimanyira Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka ne kimutyoboola nga bwe kimutyoboola ne kityoboola Katikkiro kyamutuuma n'amannya ag'okumujolonga amazima ga Katonda mu ggulu ng'avaayo ne agamba nti ndi wa NUP Kyagulanyi yagaana okubeegaana nti abo babyogera nga bossi ba NUP Kyagulanyi n'asirika ne batyoboola Obuganda kuva ku Mande mpaka ku Mande essaawa zino gw'oyagala njogereko nambe mbu Kiseka yagambye mbu David Lutalo tiyafunye bantu ku Serena nga video ziraga nti Serena yajudde eyo capacity yotefuniko sobola n'okuteeka mu minuzi 5 bitajja abantu n'otabafuna nitugamba bo gye bagambye abantu okugenda ebisenge ku kalenda ewa Kabako 10 years of kubuka kwa Kabako gye bakunze abantu okubeera babaddeyo flop eyabadde ku kalenda zezimu ku flop abantu 10 gwa mwaddo 10 was that a flop abitexi gonya babanga mu nnyanja nagamba wansi teri kyennyanja osobola ogiwakanya ebivule bibeera mu Uganda yonna babitegeka abasinga 85% babeera ba member bange mbamba manyi nekivule kyabadde eggulu mbamanyi abantu ani yatika Kabako yateekateeka Kabako yetegekera n'abantu be nga yeesiza amaanyi ga principle kwegalike n'abagambye nti amasanyalaze ge mulowooza aga 21 ekigambo ekituufu tegakyaliwo Kabako saagala kumumalamu maanyi kubanga yekkiririzaamu yeyabadde flop of the year tewaliwo kintu kyaleese ensonga ezo n'abantu obutagendayo nga ababuyabuya balumbuye ne ttiimu ogambye flop of the year zezimu ku flop okay zezimu gomanyi kitegeeza zezimu omanyi kitegeeza principle okulagira abantu ne bajeema lwaki weesiba nnyo ku kintu ekyo mugamba masanya kiyimirirako nnyo ekya principle sebo principle muyita wa bulijjo nga yogedde n'alagira nti bannaye mugende wa Kabako yalagira abantu bagende wa Kabako tebalabise yalagira abantu bagende wa Muddu tebalabika nga nze ndi wali Lugogo sebo bozzi wali Lugogo kwa Sidiki Vokozi okiyita kyakuzanya principle okulagira abantu ne bajeema sebo omusajja kankogereko nera ku makulu era bangi gyalagidde ne bagenda luddawa saagala ogambe nti Spice Diana tebagenda gyalagira ne bagenda Mickey Wine tebagenda tugende mpolampola gyalagira ne bagenda basangibwa bakugenda Fefe Busi tebagenda musajja tuzanyisanga ku Fefe Busi bulamu bwonna ye muyimbi wa Luga Flow nasinga amanyi mu Uganda n'okuleeta abantu Fefe toddamu n'okisaagira etegeeza ne bwatandikiragidde bandize obadde abitexi saside musajja wange big kale eyo saagala tugendeyo kale mwenna abaliko abitexi bakubuuza bati ennugu yaki nze Ronia Kasanga ti agambye nti atuma nalongo gayita ebukunda ogambye nti
kwe tuli tutumbudde mwebala okuweereza nalongayita olyota munaye nkutumiddeko nnyo BFM kale webale nnyo nagamba ani omulala aliko wano mama Chris Bombo kwali Nelson Ndeje kwali atumbudde nalongayita mumaze kojja webala okutuweereza nze promoter wa Rebecca Jinga Adija ekibibi nkwagala nnyo kati okay mbuuliza Abe asobola okwagala atamwagala kati principal amwesonyi wamuveeko kale webale nnyo munaffe webali ddala Hadija webala okutuweereza mama namwe namaliga mu katale kwendi ntumbudde gamba Abitex Gloria Bugi amwesonyiwe yamanyi likes ze zijja okumufuula okweyambula kale webale nnyo bali ddala batya yawe agambe nti webala okutuweereza gwanga kadima nze kwendi ntumbudde batya yawe okay Abe nvuddeko ngenzeeko ekyabadde mu parliament week eno kisa kinebula obanyambaka kubayita Akol Anthony namulayo bulabi nga akasuka endondi kati nno zakagamba nti bamukubye sumagiza era ng'ayita mu balooya baabalukwagwa and company advocates yamaze dde muteekateeka zawedde agenda kusuwinga Honorable Akol wakati awo nga bawadi mu kuwakanya emmwanyi ekyemmwanyi okubanga ekitongole kya UCDA tekigibwawo kisigayo tekisigalawo omubaka zaake yalabiddwako Manyi bangambye nti waliwo abalima batuula oba abaliko obulemu wano watuulawo omugenzi Cecilia Ogwala Namboze watuula Zaake watuula bangambye Honorable bali mwezi watuula ne balina n'omubaka gwe bangambye omulala atuulawo kati ajjaako olwo atuulawo Zaake amala ayagala okujja mu kifo kyo okukituulamu ng'omukulu yatuddewo dda amusindikako akole ki aveeyo eŋŋumi n'ekaaba kino kiwa kifaananyi ki paalamenti yaffe Abe mpozi ekisooka ngesikiriza muntu atalina discipline parliament yeggwanga kizimbe kyamaanyi nnyo kyekizimbe ekikola amateeka era ndowooza abalonda ababaka ba parliament mwali badde mwegendereza nnyo okulonda ku mubaka ogenda mu parliament ng'alinamuko ku teekateeka okubanga olina ku discipline nga osomako ne ku mateeka tosobola kubeera mu nnyumba ekola amateeka ate n'omenya amateeka sirowooza nti kya bugunjufu ekisooka bonna babadde bakyamu tebalaze bugunjufu n'ekirala mbuuza zaake beera agenda mu parliament yagenda n'akatebe beera agenda mu parliament yagenda n'akatebe Akolo yajja n'akatebe bwe yalajja mu parliament kyembuuza yabadde amusitulawo nga situlawo wakibifi byadde bijjudde oli aliko obulemu nga bwe nkusomedde mu kutandika kaakati ekisooka bonna babadde bakyamu ekintu Honorable Zaake kyakoze kwabadde kusoomooza abo abasajja abalugwala babayita ba no nonsense Okolo naye tiyafumiitiriza nti kiyinza kuddirira kuba omusajja gwakuba abadde n'ebizibu tosobola Zaake muntu wa defiance naye sirowooza nti defiance olina kugiteeka buli wamu awo nno nze omusango ogwo nguteeka ku leader of opposition ataakoze mulimu gwe kubanga ebiseera bya Honorable Mpuuga parliament tiyasiiwuka nnyo mpisa nga bikyalabikidde ku mulembe gwa Honorable Ssenyonyi ekisooka bw'ogenda okutunuulira bw'otunuulira Honorable Zaake enneeyisa gyazze yeeyisaamu oluusi ogenda n'ofuna ekirowoozo nti oba alina ekizibu ku mutwe naye nga ate si kituufu baamugaana okugenda okuyingira ku headquarters zaabwe emmotoka ne bagisitula ne bagiteeka ku kasiringi n'alyoka akola ekintu kyendowooza nti sijaga nti kyali kyakabampa ani yamugaana ogenda ku headquarters poliisi security yamugaana ne bakwata emmotoka ye ne bamugaliramu ne bagiteeka ku kasiringi waggulu n'alyoka manyi omuzira ng'oli mufu oyinza obutakola makulu n'alyoka agisimbula era emmotoka esinga yatindibala neebuuka ku kabangali era agenda kufa n'okutomera abantu abalala ekyo nno kyali kya busiro obusemberayo ddala era tewaliwo yawaana Zaake nti bannanga alina lo baamutenda butenzi bubuyabuya kakati ekintu kye yakoze mu paalamenti ekigambo ekituufu siwagira yamukubye naye kyabadde yasoomoozezza tukkirize tugaane yabadde asobola okuvaawo n'atuula abantu awalala era kye mbagamba nti President Museveni paalamenti amateeka yateekawo kiguumaaza President Museveni tiyajja na kalulu
era palamenti olunaku bakeera ku makya n'agamba nti njawo etteeka liyite. Tolina buyinza busobola kulemesa tteeka lya Museveni nga asazeewo liyite. Yalina numbers of course. Yalina numbers. Ate ne palamenti y'omukyalo ono bamuyitaani Amongo speaker Magogo ate atyobodde nnyo palamenti n'ayita nawo. Honorable Kadaga lwe yaliyo yasinga palamenti eyo yasinga kulabikira mu biseera nga bayisa egirimiti n'ebisanja. Awo Honorable Madamu Kadaga yakola buli kimu kindowooza ekyaweebula palamenti yaffe. N'omukyala gwe bayita sipiika w'omulembe guno babagamba 40% bebe ng'egaanye abantu 40 ababaka 40 oba olina okubawuliriza waliwo yayogerera n'agamba nti make sure nti abaganda abo tebafuna numbers. N'atabawa time kubanga numbers zaali ziwera. N'atabawa time bantu kwewozaako kubawuliriza yo olw'okuba order yali from above nti etteeka lirina okukola ki okuyita ofuna bulungi. Palamenti ekigambo ekituufu mulonda ababaka mu palamenti bagende bafune ssente ne palamenti y'opposition teyina nnyo kyetegeeza. Kati njagala ombuulidde baalwanye ne basiiwuka empisa bannayuganda baafunye eki etteeka lyayise. Tewali nva waggulu nga ŋŋamba omusajja gwe bayita Honorable Zaake sala ku pulesa kyokozeeko kimala. Omusajja ajja kukuba omusajja yamukubye ebikonde ebyaddala bwobanga akuba ebikonde n'obwongo ne bukyuka. Ekigambo ekituufu baamukubye era nze mbadde ndowooza Zaake wadde naawe kyokoze si ekyabadde kituufu naye wali tosaana kukubwa. Eyakubye ekituufu asaana awawaabirwe amateeka gakole. Ate ne mpuliddeko nti omuloodi omusango gwe yagulimu. Omuloodi yagulimu. Tabeera wantu tasaagirira tabeera byabufuzi byakubuguumiriza. Nze mbadde ndowooza ababaka ba palamenti ekintu ky'emmwanyi wadde kikulu nnyo naye nze ndowooza bannayuganda si ekyabadde kibeerawo mukibeereko okufiirawo kubanga tebaaganye bantu kulima mmwanyi n'ekyo ekibiina kya UCDA Museveni yakiteekawo era yakiggyeewo ne bagamba emmwanyi zigende mu minisitule ya agriculture. Nze saakirabyemu buzibu nnyo buli awo baka ba palamenti okufiirawo. Nalabye Muwanga Kivumbi ali awo afiirawo alinga agamba nti yakoze kyamaanyi okwogera ne pulezidenti. Nze ndowooza abaka ba palamenti opposition tebalina makulu nnyo gali awo kubanga Museveni buli asinza numbers bavaavaayo ne bagiraagirako bagerako mu mawulire eri ne baddayo ne babawa ebisanja ebirala. Pozi n'ekirala omukyala gwe bayita Malende tuyamba ove ku kitanda mangu kubanga bayinza okuba nga bakuttekuttemu awo kubanga baŋŋambye okwata kutya eggaali yayingidde eyali ne sikiini mu palamenti neyafiika Gaza neekola effujjo. Ye muyeekera omutuufu Pulezidenti Museveni yajja na mundu era abo balowooza mbu nti kyotegeeza nti bamukuttekuttemu. Pulezidenti Museveni engeri gy'atajja na kalulu onfuna bulungi era temulowooza nti bino ebyamateeka ateekawo kiguumaaza kaakati talina kyatasobola kukola kasita aba ng'alina kyayagala kikole kiyite. N'ekirala Pulezidenti Museveni oyo n'omulaba olw'okuba nti aluddewo n'abaleeta ekintu ekituufu abantu bo balaba si kituufu. Ekyo kijja lwaki nti aluddewo ekyemmwanyi yateekawo kyekibiina kye UCDA era yakiggyewo kiyinza n'okuba nga yakikoze olw'okwagala okufevalinga ssente zibadde zikola ki ezibadde zigenda naye olw'okuba nti aluddewo balaba nga ekitali kituufu naye nga kisobola okuba nga kituufu. Kale Adet yakutumidde ali UK n'agamba nti n'ofa kinensi ensi yefa nange ate nze njagaza ati mbukyagula nki era message eno kanjigate ne ya Naalongo Katogo ku Kyoga agambye nti hello Mr. Abitek kisobola okutuweereza nze Naalongo Katogo ku Kyoga woman councillor to be abe tubuulire Bobiwine kye yakola tukusasule. Kakati kyenjala okubagamba message ogiraba tugamba nti nze ndi promota bembeera promota wa pepisi owulira soogera bibi bya pepisi luli nali promota wa Kyagulanyi ofuna bulungi nga sisobola kwogera bibi bye naye olunaku lwe yannimba ne mukyawa nenvaayo kati njogera ebibi bye neruli byaliwo nenga sisobola kubyogera kuba nali promota kwegamba okyogera bulunye nti oyogera ebibi alinanandika okubyogera ate ebitali bikongere kati bufaaki bakusasule kiki oyagala bakuwe omuleke Kyagulanyi sentamu okunnimba okuyimba ekyo twakitegeera oyagala kusasula atya oyagala kusasula atya njagala yetonde
munteremu kamera oyagala akola atya principal Kyagulanyi Ssentamu baba kimanyi naliko promoter abangera namugattako nannimba ennimba gye nnimba n'enkosa baatamale kuneetondera sijja kumusoma oyina essimu ya Kyagulanyi njirina nesina kimukubireko tukimugamba ekintu ekyo ng'okubye live akimanyi alina malala kajja muggwamu manyi Kyagulanyi luli mu kusooka yali alowooza mbu kitukakatako fomuwa omusuubira okuva nakwetondera tasobola naye nange era sikwagala kubanga neetondera kwe sisobola kugenda mu supermarket nengamba Kyagulanyi yaneetondedde mu mpekere ya sukaali ne bagimpa kubanga ebbanga linabeera naye Kyagulanyi sina kinamufunamu naye ate yali anfunamu tosobola gamba nti olina kyomufunamu nga mutegekeranga ebivulu nofunamu sente tewafunamu sente nali ngenda muwa yafulopinga tugende mpola mpola nakola ekintu kyali kyabulabe nnyo era kyekyangobya mu nkuuka owulira nakola ekintu nalisikinga neŋŋamba nti Kyagulanyi Ssentamu abantu b'enkuuka bongereddeko omutwalo gumu kintu kiti kyokuzannya omukolo gutali gwange kyali kyabulabe nnyo nga te abasajja b'emmengo tebasobola kuvaayo kugamba nti okikoze nga nakikola ku lwange olw'okwagala nengoba Ronald Mayinja omusajja wa Kabaka nembagamba tatugeza n'olinnya mu nkuuka n'ogoba alien skin mu Lwana Ssaabasajja Kabaka w'abeera abeera mugatta bantu tumubamu kwawula yali nsobi era abasajja balina batuufu kunziza ebbali baga nti ekiveemu nateeka enjawukana mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ofuna bulungi mpulira ebyo ye n'akitwala nti mwekuusaako nfune ssente kituufu nali njagala ssente naye naye yali akola ki yali afunamu ebbanga limubeereddewo emyaka 2 ababuyabuya be balumbuye ne bagamba baali bakoze omupango bamuttire mu lubiri bamuba obutwa ebintu ebibozibozi byabwe byekisirusiru ebyo kakati Kyagulanyi n'atakoma ku ekyo ekivulu kyentesitesi n'agana kipositinga natajja tunaakaaba buli kaseera tunaamalako anti bambuuziza mbagala kusasula kiggwe siina sene zinneetaaga naye kinjala okugamba nti twamuwagiranga kulo era ndowooza olaabe twakivaamu sitwagogira abeetagala ofuna bulungi yabadde gye yabadde jjo ofuna bulungi bampeereza videos za Kyagulanyi kati nenga luli nga nze nzifuna nenziteekayo nga tumutembeeta tumukuba abantu mu maaso kati okyamulabawa abamutembeeta lumbuye ne ttiimu ye kyebasinga okumanya nga tobawagira wakwata maamawo wakwata sengaawo wakwata jjajjaawo wazaala omwana mu muwalawo wazaala omuwala mu sengaawo njagala ombuulire ebyo ebyogerebwa tiimu ya lumbuye bigatta ku sitwago oba oyambi tekisalina kyatugamba nze Segujja Bashir da Silva ndi Mateete ntumbudde ekintabuli ky'omuziki we bali nnyo munaffe mbuuliza abenti mwagala nnyo nze Alan wano enakwero hey Fridaus from Turkey kwali atumbudde agambye nti mwebala kutuweereza thanks for a show Santiago Banabo kwali atumbudde ono enatsi lukusa ekanziira agambye nti kwali atumbudde BFM thanks for a show Ronnie nalonkatogo nakumaze dda kali n'abalala mwenna mwebala okubanga kwemuli angenda kubanga mpumulamuko katini nkomewo ne Abe tusigaza tukyalina wano bingi ebyokwogerako tukyalina tuwa ya principal yatandise okubanga agenda naye gwe nagikuleetereyo nagyogerako ki togendera kumaliriza ngaokubye bukubi omanyi njogera mazima kale bano baŋŋambye ka job slot nti beetaagayo abakozi mu ky'omuziki ekisinga dawa Elijah Kitaka mu namba 2 bwatyo bwatugambe njagala okwebaza okubanga okyagiriko mukunja wandiisizza ssente ku kayimbako naye nja kukubira essimu mbikunywa mukunja akutumidde agamba akwagala nnyo yanswaza nnyo yingira mazina g'enkima niyetondera omusajja ali eri mu bubba mwatuula natunga kakisimu n'omwetondera mpozi bamuyisaamu eggaali omudingidi oyo bamuyisaamu eggaali abe nipya niyabawo obuyinza mbadde njerabidde obuyinza niyabawo mukunjama bamuyisaamu eggaali bane muwaana president Museveni munakyemalira kati munijja muyinza abe niyo abantu muli battira ku street lindirira kale tulina ekibiina kyaffe bajjani njagala okyenda osinge tulina association yaffe bagita Hustlers association erimu omukulu bajjo abantu bagambye batwegatteko kasita mubanga mugenda kukola ebintu ebitali mu bufere tukola bintu biyamba bantu kyesinga okumanya nti bajjo tabeera mu bintu bya kifere ne Kadima ne BTFM
Bit FM tekirimu kiri between Bajjo ne Kadima. Bajjo ne Kadima ani chairman wamwe kya Bajjo yeyo talemererwa ana awanika sente nze sente ziri safe tezina mtawaana ani secretary bamuyita mukyala Hajara omulamwa guliki mulamwa guli kwakulakulanya abantu tukole ebintu ebyaffe ba hustlers tutandika okuwa abantu bewola akasente cooperative ne banks weziri n'ebiro bannanga baagala okutwegattako kambawo enamba y'essimu eno mubeere nga mukola bintu bitalimu sente abantu baleete sente mukulakulane kambawo enamba y'essimu eno muweerezeewo ka message bweweerezawo ka message ojja kubanga mukwano butereevu bakwaniriza enamba y'essimu giwandiike awandiika obeere ng'otweyungako eri 0772 0772 95 93 0772 95 tokubako weerezawo ka whatsapp bajja kubanga bakuyunga mu group yaffe eyo tubeere nga tutambula 0772 95 bwana Abitex njagala obeere ng'oli neutral wakati saagala obeere eno kusaidiza eno Kyagulanyi wamunyiigira well and good naye kirungi wava mu struggle kyagikiririzaamu n'ebirwadde ng'ogambye toli mu nuupu Kyagulanyi azzeemu okubanga atambula awo njagala twogere yabadde soroti eyo leero simanyi waali programu embuzeeko wano nabadde nayo naye nembulako awo wennyini wenjagala tutambulire katono nnyo nga sinaba kugenda waawo omwami ono badde nsaba nja kukola buli kimu okulaba nga tukola sajjale omwana oyo afune yeyagale tukama Katonda alina ensonga lwaki yasooka kumutonda bw'ati omwana yani amanya nemulaba ku TikTok yankabiza amaziga omukyawo muwala owamanyo musajja badokita munoonyeeko mugende ku Facebook Abitex agambye nti agenda kukola ku operation eno byonna finances agenda kumusponsoringa abadokita munoonyeze babanga asobola okukyusa obulamu okukyusa enfaanana ye tukyusa amanyo tumuteekemu amapya ekyo ngenda kukikola nkyeyamye okufaanana kwe kwankutteko nnyo okay bamutegedde bajja muleeta kakati ensonga ekigambo ekisooka njala abantu tuve mu lwali nze ebivulu byange byenteekateeka bibeeramu abantu abaagala change era omuntu byenkeera ku makya ekintu kye bayita Kyagulanyi tekitegeeza change kitegeeza gavumenti eriko okuvaako yakulembere mu change abantu abali mu change bangi nnyo tulina FDC eya Kano Kiza Besigye era president wabe omulodi Elias Lukwago FDC se yakyuse PFF ya omulodi eyo yekyali ku mulamwa FDC ya Patrick Amuriat kirowoozebwa okubanga yagulibwa negenda mu NRM sigikiririzaamu opposition kitegeeza NUP kitegeeza Elias Lukwago bagita batya FDC ye Katonga ne mu DP mukyali mukko ab'ensonga mulimu n'abantu abalala opposition independent naye Kyagulanyi obuzibu bwe buli bumu yalowooza nti Museveni yagenda okumuggyako ate nga nze ndowooza tekigenda kukola ayina kutuula anti yakulembedde mu struggle essaawa zino yalina namba zayina ne Kano Kiza Besigye azirina oba yazirina n'okusingawo awo waali kankubuulire awo waali we yakubye yadde soroti ebadde ludda wa omusajja gwe bayita Patrick Amuriat awo we yali ne Mafaabi baafunawo abantu nga bakubisaamu aba Kyagulanyi byafunye emirundi 3 tuwa ya Kyagulanyi ebintu byakola Kano Kiza Besigye yabikola n'abisussa omusajja gwe bayita Kyagulanyi akola mu bintu ebyakolebwa edda Kano Kiza Besigye yabikola emyaka 2 nga abantu bakendedde naye mwavaamu ki President Museveni akyali mu ntebe olabanga byabwere tuwa za Kyagulanyi zakola tezina kyezitegeeza kugambye Kano Kiza Besigye yazikuba emyaka 2 babanga Bobiwine afuna abantu 7 Kano Kiza Besigye yafunanga 1,000 ekyo nkikugamba okukiraba obukyayi bwadde weebuli njagala kugamba Kyagulanyi sentamu namba ze za Kyagulanyi zibadde sentamu yakola Kano Kiza Besigye yabikola
n'okusingawo. Omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye buli region yalinayo omubaka wa paalamenti. NUP ababaka ba paalamenti ebayina mu Buganda. Kano Kizza Besigye yayina mu West, yayina mu West, mu North, mu bitu. Ani? Ogambe nupo ababaka bayinawa. NUP ababaka bayo bali mu Buganda. Ombaka we Manyi Nambeshe ali mu Buganda. Nkugamba ekinene nnyo ababaka ba paalamenti aba NUP ebweru ndoze inayo babale. Kano Kizza Besigye yayina nupo ina abaka nga 5 mu kaga mu paalamenti. Bali 5 n'abagwagwamu. N'abagwamu. Era be basi okimanyi nti Buganda eyinza okubanga erina ababaka nga 15 oba 10 kati bali eri bonnoloza bavaawo. Musajja obadde otya ozogoberera ogoberera bulungi nnyo ebintu obumala googera tugende mpola mpola. Kano Kizza Besigye yalina mu buli nsonda ya Uganda ababaka ba paalamenti. NUP ababaka abasinga tugamba bava mu Buganda oba bava mu Central. Tuzanyisanga ku musajja gwe bayita Kano Kizza Besigye obulamu bwo bwonna. Ati ko tiwali amuzanyirako naye ekyo yakikola emyaka 20 beddu ng'ate tebasaliseeko gantemeretemera 20 ago gombali ebisanja bina Museveni yakafuga emyaka kugamba Kano Kizza Besigye ng'ayuuguumya President Museveni akikoledde emyaka 20 nga takendedde maanyi. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi ekisanja ekinene nnyo nga awazeewazeeko agenda kufuga ebisanja ebi bekibanga n'ekisanja ekyokubiri takyasobola kulagira abantu kujjula ku kalenda. Kiki kyosuubira kyagenda okukola mu kutambula kwe? Kakati kankuwa ekyokulabirako. Kano omusajja gwe bayita Kyagulanyi baba agenda mu ttuwa atambula ne bodaboda eziri mu 10. Buli boda ng'eriko abantu 2. Eyina ababaka ba paalamenti batambula nabo batambula balinga 35 buli mmotoka ebeeramu abantu nga 4. Abo be boolaba ababeera mu konvoyi. Togambanga nti abasangayo. Yagambye tewaliyo ababaka ba paalamenti abambala obukoofiira naye nga ba Museveni naye abazzeemu bakagulaawo badde badda mu Luganda Gasirusoga ekitegeeza nti yagenze nabo abagambye nti bigirwa omanyi njogera yabigirwa nga ya Kisogo oba ogiwulira abantu bonna tugende mpola bw'otunuulira kamera bw'oti ogenda okulaba nga mulya nnyama ogenda okulaba nga mubaka tondaga nti wekitiibwa Kyagulanyi naye kulaleezize akyatambuza abantu. Kyenkugamba omusajja gwe bayita Kano Kizza Besigye yagendanga ng'abantu abasangayo. Omusajja gwe bayita Amuriat awo yakubye laale Amuriat yakuba laale n'ekubisama abakyagulanyi emirundi 4. Awo we yakuba waliwo muwozi n'akubisama abantu emirundi 8. Wakyuka nnyo musajja sisuubira nti okyalina kyenkugamba kye kituufu. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi ekisanja kino ekyokubiri baafuna ababaka 10 ajja kuba asiitaala kubanga baafuna ababaka 30 kuba wano nkubyeyo NUP befuna ababaka abali mu 30 egenda kusiitaana kino kankikugambe. NRM yeyongedde amaanyi ku mulembe gwa NUP. Omukazi nze omulabanga atategeera bulungi. Omukazi bamuyita Namyalo, omusajja bamuyita Bala mu Barugahale. Laale zazaakuba tezibangawo emyaka 3 4 5 emabega. NRM yeyongedde nnyo. Gwokimanyi nti Namyalo ajja mu bivulu byaffe ekitaaliwo n'agamba President Museveni abantu ne bakuba engalo ekitaaliwo emabega. NRM oyo mukazi omulabanga ali awo atategerekeka naye NRM nebeera ne bannamyalo 5 NUP beefuuse lufumo. Nze sikirabangako omuntu wa NRM okujja mu Kivulu n'awaana n'ayogera Museveni endulu neeraya nasemba okukiraba emyaka ndooza nga 10 emabega. NUP ereese NRM okufuuka ey'amaanyi olw'ensonga nti aba NUP beeyagaliza nnyo okulowooza nti be balina obuyinza okuggyako Museveni so nga Museveni alina kuvaako atya.
buli muntu kubaako ne gyalina amaanyi. FDC kano Kizabesi gy'amaanyi agayinawa nti agayina mu West amakanda agateekaawo. NUP amaanyi egayinawa nti egayina mu Buganda. Kakati essaawa zino mu Buganda Kyagulanyi Mwabadde asinga okuba n'amaanyi. Abasirusiru be balumbuye mwe batadde amakanda okulaba nga bavuma NUP okugiraga nti tekkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekyo Nambooze yagamba nti gwakireeta ayagala kubaganya bantu. Nti Nambooze ye ayogera lulimi lwa kaadi. Olulimi lwa kaadi. Nambooze bamuyitako lumu okumuinterview nga Bajjo n'agamba si kirasi ya Bajjo okumukyaza ku live. Ne kati essaawa zino yafuuka buloga takyava yafuuka buloga ku manda.